yafudde. Justin yalabanga status zange nezimusikirizanga ogenda mu bifo byenyenzeemu. I can't even show you proof. Nambuuza Rita ku Monday mugenda wa nandaba nangamba Rita gwenga ate Uganda ogitegeera nnyo. Sagendako mu bifo bye mumanyi omanyi abasama abasinga balina that gundi era abana bangamba nnyo Rita wabula onyumiddwa Uganda nti otuwonyezza otulaga emizina gya kafe kubanga buli mwana abadde asnapping Jesse snaps is that the only avenue people visit? Kati nze nagenda mu bifo ng'abaana tebabigendangamu abasama tebabigendamu bye mbadde ngendamu nga bufo buli eyo indo obulaba Divine Resort nga bulaba kati nambuuza yali Sonya Aquarius Kigo nambuuza Rita ogenda ne mugamba ngenda kutwala bawoga ku sosi twegweko kati nze ate oba checha bebe ne bibeerawo ne tutagenda okitegera kubanga nalinva kwanjula kwa sister wange Rachel ku Sunday nankubira semu nga ndi muko onyobo ne bagenda kyokka nze nalina mutateeka mu program meaning that yes meaning that nga samugamba ngina tell all this death wouldn't have happened and I really regret they went there because they expected to see all of us abana bicho mwana bana ekitalo nyonyo kya mwami Kakooza Justin Bambi Guma wherever you are we're now all in Mukwano to support you. You have me as a shoulder to cry on. Bambi Mukwano Guma. Chitalo nyo kusasida. You're never enough mukama yageze. He's in a better place. He's in heaven. Nenga Bambi chibi nyo. Echo mwami waffe omulungi. Kubanga yatugenzeko. Chitalo nyo. Ugandan community in UK. Banange bitalo nyo. Nyo byetulimu nyo Bambi muwe. Omuchalo. You're Justin Mukwano gwaffe muganda waffe. Support ya manyo kwanga she's really goes through this trying moment. Ne social media tekulika abagamba nti yayinza okuba teyafudde lwaki tebamulaze kozi nayogedde n'omwami jjejje n'alaga nti issue y'omuntu aba agenze mu mazzi envaana gy'abafaanana yalikyetaaga kumulaga yes yalikyetaaga mulaga bazika bits kozi gonya zaali zimulidde. That is the information you have according to picture. Yeah. You can't. It's disrespecting. Okulaga gundi ye. Stay now umanyi one twaliwo. Wano balumyewo wano wali wati wano wazi. Kwanga yagamba mbu asobola okuuga bulajja y'omwana oba kituduza tekimusika. Wayo na asere nomanyi ka clip. Naye one thing I liked Justin Ali extremely very strong. Bananga ali strong like munyumya ngata breakinze na ninya last moments bulungi ngata breakinze ne mudda kukyala ngata breakinze. So you talk on phone? Yes twagera bulungi ali okay. I can give you her number ne mugenda naye. She's okay, she's strong, she's yatuganye no kara yatuganye like all that, she's okay. So life here we UK erieti badde etya Chamanyi ko bawe yali akoleranga Birmingham nga yabira London. Then na moving and bagula ennyumba e Luton nzijukira. So babadde baka moving e Luton nga baguze yamaka bafuna mortgage. Kati babadde like sort of their meeting a weekend. The marriage was like sort of like that. Nenga jukira Grace bali bamuwasa bine bya registrar. Bine byo kuchege byo tukene wa registrar. Nenga bali this whole wedding thing was just because parent respects agane ko like white wedding. Then she always wanted something extremely very beautiful and special. Ngana agamba nti ndudo gene ngana nera sigenda kola mukolo gwa kivede oshtegera kati ngabo nogamba tugenda mu mwaka wetu tugenda kulanga tuguze nyumba mwaka tugenda kwa meaning that they've been saving and paying these artists but never artists never babuza bali basasula dda. Yeah, and then COVID came up. This wedding was supposed to be basasula before COVID. Yeah. This wedding was supposed to be last year. Before COVID. Yeah. Okay. Kati jukira kati bayonge them said the extra time and artists because of this extra time that day whole period. They are extremely very humble. They are quiet. Just in Takola. She's a very good mother. She's just a mother who just looks after the kids and sweet. Quiet. Extremely quiet couple. Tobalaba mbo balimbe yimbi tebabigenda. Si bintu byabo. Yeah. And atenangenze naye how we became friends with social media. Lokuba naina abalenzi atagala nnyo abalenzi
nanga mwana gwe Rita nkwagala nnyo kubanga olina abalenzi nange nina abalenzi bokka. So we got to know each other like that. Like I remember we do slumber nights. Abana bange bagende uwe nange. Yeah, ever since they moved to Luton, they've not done slumber nights. Na invite na lingi na nange yanga jina. Yo mukolo just yafuna budde kujjawo oba yali tannadda. Yali yazze nenga yali ngebibe ebimuwuba jukira yali afiriddwa kugwange yali afiriddwa daddi we werabidde. Yeah. So kugwabwe nali tewasobola genda. Sagenda nali jukira nakajja yamu naina jet lags. Abantu mu community yammwe UK bagamba nti mutera kwemanyiza bana Uganda bannammwe. Connection Abannayuganda bagamba oluusi nti mwekweka ku bannayuganda bannammwe oba oluusi nabo babeekwekako. Kyemanyika ababeera mu London they meet each other. Bakola n'obwo kye bayita wabusaawe ne bagenda baleeta omwenge ennyama ne bekola ki then ne gatako ne bino ebivulu mpazi ogamba ebyokugenda mu nnyumba z'abantu. Abantu batera nnyo ogenda kiri extremely rare okuba omuntu ng'ali mu nnyumba yomwe okugira nga really tight buddies oba nga pate nga gwe bona okola birthday party n'ogikola naye ebifo tetubeera ebyo nabya jukira it's about shift kola eri then it's only weekends ate baba bakoze obuntu bubeera commune kasaawe nibakola nyama oba ngoba muyimbi aze ku agency bwe bityo oba mpazi ne bino restaurant yaffe gye tulina gye bakoze empya naye bagita Nairobi bagatta kati so ne wali ne X-Light restaurant ya mchalo kwa ringa eri east zeze zinganga kati wosanga wali uyagala kwogera ku Luganda kola kutoke ba to meet naye nga of course tulina abantu abatugatanga bajja Spantege babayita batata community tulina fortunate kabarami balinga batata community bamama kuchino daluge uncle community dajja community babo nabo n'abambi babo nanyiza tuna Asha Love nti bobo bamanyi nga wakajani you're stuck in life. Bagena kuyambako okufuna omulimu accommodation empapula. They may not help you to know bakwata musaya but they will mobilize calls. They will call us to make sure that you get where to sleep. They will call us to make sure that so but then advising abantu nti waba ogenze UK and you look out for those particular names I've mentioned and myself for abantu abamanyi tuna all the contacts tuna contacts za lawyers tuna kanaliza shelter tuna ngo bulidwa wakatuka ku airport toina wakutandikira kola so I can pick you from airport to your employer. Yes. Lwaki abaana bemuzaalira UK oba ku nseezi z'amawanga ebulayi eyo temubamanyiza ku lulimi lwaffe luno Luganda kuba case in point nakirayo ku baana b'omugenzi nga tebamanyi totally Luganda ate nga maama alumanyi maybe ne taata alumanyi actually boogera Luganda bonna nange kyantuuka kuko nange abange tebalina kibamanyi mu Luganda tebamanyi kubuuza tebamanyi you see them they don't know nothing. Kiki temwogerera ddala Luganda nga muli nabo kati nze ne babango bagambe let me teach you to great baby wakyasomesa out there and then nibakyerabira afterwards ate jukira the fact that twogera Luzungu waka naye n'ekitali ekyo nabeerako ne sister wange Antoine waka naye nanga cousin wange naye ngera wonyana nangamba bajja ddogera nga nze tofaayo bwe yajja aloogerako nabeerawo ng'alubayigirizanga babyerabira afterwards kasi tebabimanyi babigegenyamu awo Jakukuba. What does Jakukuba mean, Mummy? Antonia just told me Jakukuba. No, I'm going to kukuba. That would beat she will beat you. She was extremely very hard to teach them Luganda very hard. Abantu abayina empapula lwaki batulugunya bannaabwe ate bamanyi it's a big deal ate ojogenedezi abantu bonna batugulugunya bazifuna mu buzibu bazigula kati nze ngazo zange nazifunira kakeeka nizange zali flat kujukira nze I've never been there nga sina mpapula ubwo kwali okujja kusoma kufumbirwa kufukira British after 2 years kati nze ngazo okulaba empapula empapula is not a big deal okubera na akataba kamyuvu is not a big deal. Tola nti ebyange biri so smooth because nze sina maalo gebweru sina maalo ga kufuna kapapula. I know how to use my passport. I was in trouble here. The next minute I called embassy. British High Commission in a lawyer. Did I step there at the police? I didn't. When I made the statement, yeah, well, they just like that. Check your so-called immunity yo as a British. When you're coming to Uganda, toko sakatabo akawano. Don't even have any connection. When you get in trouble, just call British High Commission. They'll send a lawyer here
lawyer yabeera kati nze Reeves Advocates gibasindise Gordon bamita omwami bamita Gordon obeda yali mukwetala yankwetala on my behalf. Bishop Commissioner nga told nnyayo ku police tokola ki toddamu receiving a call, don't give them any money, work with our lawyer, that's it. My lawyer went, got the file from police. What did Rita do with cyber stalking? Police najitole wa DPC ngomanyi byabazungu nnyo muzungu nnyo DP public director public prosecution and I don't see any case, no attachment, no proof of support, and anything. If she committed a crime in UK, why is she tried in Uganda? Usually, but people they don't know how to interpret that section 30 of cyber case. Crime bobango olopo omuntu number 1 abantu kibasomese. Make sure that crime was committed in that country. Make sure you have proof of cyber stalking, because the director of public prosecution atwala omusango mu court tobiraze. Tosobola gaba muno Calvin yanvuma nga kuvumidde UK ate n'omusibire UK. Remember obo ina immunity, you're British. Why aren't you tried in UK? Why are you tried in Uganda? Tola connection tejja tebantekako bugundi because there was a call that was made. Tebantekako bamusel. That's why I was able to record. You can record the proceedings as much as we want. Chikira British ne Uganda babera what they call diplomatic row, meaning that tebasobola kukwata muntu waabwe nga tebakimanyi. Okitegeera kati bw'obanga oyagala okukwata British, you need to first let them know ne bakuwa Interpol notice. Ekitabo notice joyina omukwasa. Okitegeera bo babeera bakimanyi. Naye bo kye baakola baagenda ne bankwata nga British tebakimanyi. Kati ate when I was coming here na seeking a visa okujja wano, meaning that sida attached ku wano because I came as a British. So that was another advantage. Bali kwagala mwami ate bali kwefaako n'ekintu kino okubeera nga okijjamu omukka wabeera w'abalumba kuba baba nali mmanyi ku kisaawe we kiyiikidde naye baba engeri gye wakicontaining oti sawa abantu bakuba project nga wakatuuka gundi ogamba mawulire arrival yange abantu bangamba mbu lwaki ndi mu flat shoes era njaziddira muzizino nze mbeera mu flat shoes simanyi lwaki heels nze amalanga is a special occasion oba ki simanyi I love being normal. Kati omuntu aba ayagala osekeko wig naye do you know how many wigs I have Carlton? Nsiba nzooza wali nenziraga abantu nanzooza ziri over 50 wigs. Ate they're all Brazilian hair. Nina abaana bana. Nina kuba Irish twins kwa babana babiri. Kati you expect me nkwate emigugu 15 nga waziraba case waziraba with heels on, makeup, hair, long nails, all for what? All for what really? You're traveling home. Wali on the airport zoyambalira. Okitegeera. Tetugenda eyo. Itiro ezo jambalire shipol jambalire. Okitegeera wali airport bannanga ate banno wano tulaba serebu bafenga. Malo, they've just in travel. Wachiwa mwamazi nawo. Omwana tandika okwekuba ekifaananyi ng'akyali ali ku airport wali akulula case. I know. Tabera bati. Omwana yekuba ekifaananyi ekirungi. Dubai, here I come. Abantu baba bagenda mu nnyonyi ne ba sponsors. Naye nze ndi taata w'abaana ffenna tuli awo. Tiketi mwabadde nnya. Temulina budde bwazi. Tiketi tugyegulidde, ffe tebatugulidde tiketi. Naye omuntu ategulidde tiketi nga yeetegeka. Siba case.